Twagana okujja ku mbaga olw'ebyuma ebiri ku mbaga. Nekisooka mwabaddemu abantu batono nga ne bwenteekawo emmotoka eya MTN yabadde esobola okukola omukolo. Emmotoka ya rig yabadde ekola omukolo. So oba otegeka omukolo oteekawo ebyuma, oba oteekako ebyuma volume y'ebyuma okusinziira ku bantu abali mu kitundu. Si kumala gateekako kwokya byuma. Kati Balamu ye bw'aba alaba nga sawundi ye yali mulungi naye bw'alowooza kubanga nali sigwa na sawundi mulungi eba ndowooza nga minisita naye kye nayogera ensi yonna yali ekiraba. Sawundi yali mbi, microphone zaali tezoogera, screens zaali teziriike, emu ya sayidi emu yali teriika, abaaliwo mwakiraba. Natuuka ku stage ne mali dakiika 2 nga tekuli sawundi nga teyogera. Kati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera wa show, before show. Ng'omunoonya olaba bali siro mu kuteekateeka ebintu byabwe nga tafiikinga simu. Wavaayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde. N'omuleka nga Balamu ayogere naye nga sawundi ye teyali mulungi, sijja kimenyaamu. Ebyuma byayogerako nti byabadde n'obuzibu, byabadde ebyuma bye byalese ebya bandi, si byange. Ebyuma byange byabadde bikola bulungi. Naye nze namusonyiye kikulu kiri kimu, namusabye nga muto wange abeere n'empisa aleme kwogera bubi ku bizinesi z'abantu kuba nze bizinesi yange yevaamu ssente zemuwola. Buli lunaku mba muwola ssente ezo nzijja mu bizinesi. Yategeka omukolo juzi nga Nobert agenda kumusiba nemuwa obukadde 230. Kwezo najjayo 10, kyamubanja 130. Teyampa cheeke, teyampa kyapa, teyampa kati ojja n'ovumanza kuwa ssente nenkuyisa mu kizibu. Noberabira kyenkuyisizaamu n'ovuma bizinesi gyenkoledde emyaka 3. Kiba kibi. So nze ku lwange simulinaako obuzibu, mwana muto musonyiye naye yeetereze. N'omuyimbi ono azze akuba ebivulu n'ebiboga, olowooza obuzibu ki obadde omwaka guno? Music bw'atalina oluyimba lwabadde luyaleese lwabadde obulamu katono. Nange era kituufu kubanga mwana omutujju ye just abantu ate bamulaze nti batujju. Kati nze show yange nafunye abantu weewaawo si bangi nga balasitiya nga mu kwepiica ne shows endala. Bannakampala kye bakoze kale simanyi lwaki bakikoze batyo naye ndowooza ebivulu byabadde bingi. Okitegeera ebivulu byabadde kumpi 5 mu Kampala. Nebyo bibaawo mu bizinesi leero ofuna ekyo n'ofiirwa. Era kyemmanyi buli ali wano yali afiiriddwako n'abaako kyabala nekitatambula nga waakibaze. N'ekyokubiri kale ye kwe kuteekawo yennyini Uncle Gravity yateekawo competition n'alaga nti wakitalo wakibuli oyo mikolo entasobola kufuna abantu. Kale ekintu ekyo ebintu bwe bityo nze ndowooza olusibira baba yafuna kirungi. Weewaawo nze kye nalaba nga nze after show yange byenzenda ku Monday, Tuesday, abantu ababadde erugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia. That means balina n'okuggala emiryango. Okulaba okwange sorry about what happened naye Gravity mutujju. Era mulimu abatanyega nko Bobi Wine obulamu bwabwe nga naye takola nko na show nga java ne mu industry nga takoze show. Tegera naye nga yitanyega nko Bobi Wine tegera mulimu n'ababeera naye era show ne bazikola ne zitambula bulungi. Lwakwate mugenda zikuliriza omanyi lwaki mbu banafu naye ekyange kyasombodde buli omu tebakikkiriza. Nze ndi muntu nfiirwa ngera omuntu omulala yenna akera ku makya n'abaako kagoba ne kagaana. Naye mmwe mulinga abagamba mbu nze sifiirwa, nze ndi Katonda. Otegeera kati sigenda kukyesigamya ku muntu yenna. Otegeera ebyeddwaliro bya ddwaliro, eby'endongo yange bya ndongo yange, ekyatuuseewo kyatuuseewo, siyinza na kizza mabega. Mwana mama Gravity njaga kugamba oli star va mu byokukalukusika omuguwa wamala